Yes, tuka sharinga tuli wano mu Kampala, the capital city of Uganda. We are live from Kampala, the capital city of Uganda, and according to what is happening right now here at Arua Park Street, the police is trying to check for a bomb. Lwaki nemenya n'oluzungu gwe yakatwegattako emmotoka eyo gy'olaba enjeru omuntu yagireese n'agisuulaawo era oluvannyuma lw'ogisuulawo poliisi aneetegeezebwako wabula poliisi egenda maaso n'okuba nti yeekebejja emmotoka eyo olw'ensonga nti eteberezebwa okuba nti eyagisuddewo yaleseemu bomu. Enamba y'emmotoka ngenda kuba ngibasomera naye nga w'omanyi byakwebeereramu naye nga wano wakati mu Kampala abamanyi ku bizimbe Arua Park Mall mugiraba atuli wano ku Arua Park Street naye era Abannayuganda bo bamanyi kasito ne bw'obagamba nti bannaye waliwo bomu basooka kusembera kulaba ddala bomu weeri ekuba era bakyaliwo mu mbeera ng'eyo bw'ogiraba naddala ababooda bo bakanyiza bagoba bagamba bannaye tuteebereza wano waliwo bomu bagamba ate abagikebera bo si bantu naffe katubeerewo twerolere ku bomu. So emmotoka gye mulaba eyo abaleese embwa okulaba nti ziwunyiriza azirabe abacommandants okuva ku CPS wano mu Kampala. Ndabyeko afande Nahamya mumumanyi bulungi nnyo, ba OC ba DPC abagiso bafuso ba miso bonna weebali era nga ekigenda mu maaso omukyalo oyo mumulaba bulungi nnyo n'embwa embwa yiyegezaako okuwunyiriza bomu si bomu naye nga yembeera egenda mu maaso embeera yakukebera bomu wano mu kibuga Kampala. Nkugambye emmotoka eyo gy'olaba enjeru waliwo eyagivuze n'agisuulaawo. So kati gweoyinza okubeera eyo ng'emmotoka yo nga oba babadde bagibbye naye nga ye poliisi egamba muyinza okuba mulimu bomu mu mmotoka eyo era nga yembeera egenda mu maaso naye nga nja kubajjukiza ebimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebisinze okuwamba intaneti ennaku zino ebbiri ye mwana muwala Nalumansi Spice Diana owa Spice Gadgets owa Spice Reham owa Yaketi kwegamba yakyawambye ekitimba olw'ensonga nti yavuddeyo n'alanga show y'abatemu. So nga bwe twabagamba nti tetusobola kkaka muntu yenna kuwagira Kyagulanyi naye ate tujja kkaka buli muntu okumanya ekikyamu n'ekituufu oba ntegeerekese bulungi. Tetugenda kkaka muntu yenna kuwagira Kyagulanyi naye tujja kkaka Bannayuganda mwenna okumanya nti ekikyamu kiba kikyamu n'ekituufu kiba kituufu. Ndowooza ntegeerekese naye nga aba CMI ntegeezeddwako nti nabo batuuse mu kifo kino okulaba nti bakebera bomu eri mu mmotoka eyo naye ng'embwa yo okuva bwe bagireese yeetala bwedde eno bwedde eri bwewunyiriza ku menvu bannange naye katulabe naye nga mbeebaza nnyo mwenna abali ku Sita Media Uganda abasharinga live zaffe Mission TV Uganda nkulabyeko nkugambye tuli wano wakati mu kibuga Kampala era nga poliisi eteebereza okuba nti mmotoka eyo ndowooza kanzikeko wansi mbasomere ku nnamba yaayo naye nze kasita baŋŋambye nti emmotoka erimu bomu ne bangobayo nvuddeyo buvi naye ababooda bo bakyaliwo bagamba ebbomu webamu eri ekuba etya. Yavudde Somalia, yavudde Eritrea, yavudde Iraq, emmotoka yo yavuddewa. So yeyembeera gwe muganda wange
emmotoka bakyagyekebejja ebagyekebejja naye era bomu yo tennabaluka naye weenaabalukira era mujja kuba kwemuli. Streaming live from South Africa, this is Don Ivan. Okay, weebale nnyo Don Ivan. Our press majority Ugandans gambye tetuva ku mulamwa. Okay, nze ndi wa mawulire munnange, ndi okuweereza buli mbeera etuukawo kasita ensanga nga nkyasobola okuba nti nkuweereza. Naye nga omubanda wa Bobi Wine agambye balimba, bwe baba balimba awo simanyi muganda wange, naye nze nkuwadde eggulire naawe olijajinge, kubanga emmotoka eyo twagirabye dda ku makya. Awo omuntu yazza agivuga n'agisuula awo ng'ekyayaka n'okwaka. So ebadde emazeewo ebbanga ng'eyaka ng'ate enzigale nga neeyagijjiddemu abagamba yadduse. So gweoyinza okubeera eyo ng'emmotoka eno yo, naye nga nkugambye abantu bakuŋŋaanye okwerolera ku bomu ebaluka etya, bw'ebaluka ekola etya. So yeyo embeera gwe muganda wange ali ku Sita Media Uganda. Yeah, we are live from Kampala, and the car you see, the white car you see over there, it is alleged that the owner of the car, or the person who was driving that car, left it there early in the morning and ran away. So the police has been expecting, or suspecting rather, the police has been suspecting that the owner of that car might have left a bomb inside it and rushed away. So that is what is going on right here in Kampala, Arua Park Street. That is what is happening. Mwabamanyi mu kibuga eyo ye roundabout okuva wali junction rather, okuva wali ku akagatta Titanic Plaza, abamanyi ekizimbe kya Titanic, akagatta kino ekizimbe kya King Fahd, ate Transnail Link wano ku Arua Park ne Arua Park Mall, kussa ne kino ekizimbe ekipya ekya nnyumba kubwa, naye nga bagamba Emma Mayero. Streaming live from Kata, this is Lubega Charles. Okay, Lubega Charles, weebale nnyo, weebalire ddala kubeerako. Emma Mayero, thanks for the breaking news. Okay, wembeera mu Kampala, eggulire lyonna erigwawo mbanja kuba ndibaweereza, naye nga police tugenda kwogerako nayo etubuulire bomu bagisanzeemu kuba bagaye mu mmotoka mulimu bomu. Naye nga bannayuganda b'obamanyi si bangu bakuwuddiisa. Babagambye emmotoka mulimu bomu, muveewo egenda kubaluka, bakyaliwo bakwata vidiyo. Ababooda bo bagamba muggulewo ekkubo twagala kuyitawo. So bannayuganda bo bwe batyo. So gwe naye wodde eyo neweekwesakwesa ne nakyemalira n'otandika okupromotinga mutabani we, ate ng'otugamba nti music is a business. Waliwo n'ababuli bakusinga oyimba balina zibbiiki, naye nga kati tebakyayimba, tebakkirizibwa kuyimba. Music weba business, lwaki bo tebakyakkirizibwa kuyimba? So we can't spare you, tuba tetusobola kusonyiwa, tuba tetusobola dde okukwatibwa ekisa. So gwe wenna muganda wange, nga bwe nkugambye wenzijidde live, ng'ensonga ekyabobbi abantu omutwe era gye bakyasinza okwogerako ku internet olunaku olwaleero n'eggulo, y'ensonga y'omwana muwala Nalumansi Spice Diana eyavuddeyo. Posita baali baziraba dde abantu abamu ne bagamba katumulinde yennyini tulabe ye akyogerako ki. Akatambi ne kafuluma ng'ayita abantu wali eri mu Western Uganda ku ssomero lya Kigezi High School, eyo no bataaliho gye yasomera. Omukulu Katambira Jjobewa kuno gye yategese ebivulu bye, era nga abayimbi ab'enjawulo bagenda kubaayo, abaali abaatya, naye twagenza okulaba nga ne mwana muwala Senga wa Ssuubi Shine Nakaayi nga naye y'omu ku abo ate abalanga show y'omutemu
aba promoting omutemu awamba abantu omuntu eyakuba kakwenza yatulugunya kakwenza na guno gujwa kakwenza ali ate ku buwaŋŋanguse olw'ensonga nti yali ayigganyizibwa omutemu naye netwagenza okulaba mwana muwala nga muyite kaggwa ensonyi ng'ensonyi zonna zinaabye yeerabidde buli kimu abantu ne bavayo ne batugamba sente abata alina okukola bizinensi alina sho gye yakola teyamumala sente tebazikuta mu nsi sente tebazikuta era obeera ngaawo ng'olulunkanira sente tosobola kukuta sente mu bulamu kubanga singa sente bazikuta singa Bill Gates takyakola so tuba tulina okuba nga ate emitima gyaffe agimatira kubanga nze nabagamba singa sente zaali zimala nga sente ddala zimala ng'otuuka n'ogamba bizinensi ngikoze buli kimu nkikoze singa Bill Gates takyakola singa abantu bangi nnyo tebakyakola naye twongera okubajjukiza gwe wenna oba toli mu politics oba mwoli kasita weekulubeesa ne Nakyemalira ne mutabani we n'abantu ababbye eggwanga lino ababonyezabonyeza bannayuganda ababasibye abawambye abantu ewatali musango ababaggyeemu enjala ababatulugunyiza tujja kugambako oba mu bubi oba mu bulungi naye nga tujja kugambako so back to the main issue here tuli live from Kampala police eteeberezebwa okuba nti emmotoka eyo enjeru oluvannyuma lwa nnannyini y'okugivuga n'agisuula awo ng'eyaka n'amataala n'addukamu nti erimu bomu lwakuba abantu bo bagambye alayika yabadde yabbye emmotoka era emmotoka eyo yatambudde dda ku mitimbagano anaawe oyinza okuba nga gw'omu ku nnannyini mmotoka eyo nga tomanyi emmotoka yo baagisudde eno naye poliisi egamba emmotoka eyo yalibanga erimu bomu aso ayeyo embeera keko ka update kembadde nzize nako naye era still anja kubajjukiza gwe wenna nze sifaayo oba oli muyimbi oba toli muyimbi oba oli musuubuzi nze kasita ovaayo ne weerinaanya Nakyemalira ne weerinaanya abatta abantu tujja kugambako tetufaayo fine abantu bangi bagambye oli asobola obeera mukwano gwa Bobby naye ng'awagira Museveni oli asobola obeera mukwano gwa Bobby bannange wano tetwogera ku Bobby Wine tetwogera ku Bobby Wine tetwogera ku famire ye no ne kuba ne waba wa famire ye ne waba mukyala we nkyanga yakedde nga yakedde n'agamba nze mukwano gwange ye gundi nga tukimanyi y'omu ku bakolagana ne Bannakyemalira naye tumugambako kati so gwe wenna mu kapasite yo bino ebintu byava ku mutendera ogw'omuntu bino ebintu biri ku mutendera gwa bannayuganda nti obulumi tulina bungi era tujja kubagambako tujja basabula tujja balabisa so gwe boddaawo n'otugamba nti oli asobola owagira gundi kubanga awagira gundi yenna awagira omutemu kaabaani tujja mmugambako olaba tugamba ku baminisita babbye mabaati olaba tugamba ku basipiika n'omugamba nti sipiika akyusa mu kizigo kati olwo gwe alanze esho y'omutemu so mwenna babadde batusalira omusango nti tubuukirabuukira nnyo mwe mubuukira buli omu omuntu waakola ekirungi tujja mmuwaana era waakola ekibi tujja mmulabisa so gwe wonaabeera eyo oba oli wa kibiina kyo oba toyina kibiina ffe omuntu waakola ekirungi tujja mmuwaana nzijukira wano omu kuba MPs yali Kasiyano Wadri eyattisa ne muganda waffe Yasini Kawuma President emabegakawo yamusanga naye nga baganda bange nja kubajjukiza nti bino eno si byakuba nti nze ndi mu bizinensi bweti kasita ovaayo n'okolagana ne Nakyemalira tujja kugambako tujja kulabisa so
that was the update, the breaking story I had for you today here at Arua Park in the capital center, capital city of Uganda, that is Kampala. The police was suspecting a bomb in that white car you see over there. So they decided to put perimeters around there, but we shall be talking to the police officers to know what has happened, what they have found out, because as you can see, they are now allowing people to pass there, and they have removed the perimeters. So that is the breaking story I had for you. Stay tuned on Sita Media Uganda. For God and my country, may God, the Lord, bless you all for me. To all Muslims in the whole country, in the whole world, all I can say is Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Thanks for watching Sita Media Uganda. Mbagaliza ekisiiba ekirungi, mweyongere okusiiba, mwongere ate okulaba nti wadde nga tusiiba tuleme ate kusirika busirisi, ebikyamu tubyogereko ate n'ebituufu tubiwaane. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omulungi abankuumire, naye nga muwala Jana Namukwaya, singa w'abaana Spice Diana, tujja kwongera okusabula mpaka si gwe wekka na buli omu. Kabeeraani olaba twagamba ku Mickey Wine, olaba twagamba ku Mickey Wine, muganda wa Bobi Wine, ng'agenze wa Bujingo, kati olwo gwe. So ate wali agenda tugaana kwogera, wabula nze kyembasaba bwe tuba tugamba ku bantu abo tubagambeko nga ne points tuzireeta, rather than okuvuma oba okuwemula oba okukozesa olulimi oluvoola. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Update gyembadde nayo olunaku olwaleero wano mu kibuga Kampala, nga poliisi ebadde eteebereza okuba nti wano emmotoka eno erimu bomu, naye ndowooza basudde nti emmotoka eno erayika yabbiddwa bubbibwa n'esuulibwa wano. Katonda omulungi abankumire, mwebale kubeera ku Sita Media Uganda. For God and my country.